today is the president. Mr. President is not, Museveni is not the president, he's just a dictator. He wants to take the legitimacy of Dr. Besigye by force. But as Red Trouble cannot myself. Aguma, take care. No, let us be here. We are Ugandans. Aguma, we are Ugandans. Aguma, you have to respect my fellow Charles, the commander, Red Top. Aguma, respect the president of respect people. This is our nation. Why do you take us under? Why do you take us under? A younger man will also suffer stupid. Aguma stupid. You will also suffer like me. abasajja engeri batukuba muti ya gas si ya buvunaanyizibwa. Abaana bwe bagamba abazze babadde batono, tebalina byakulwanyisa, tebalina ki, batandika okuba tiya gaasi okusensamaza ekibuga. Bwe babireeta poliisi yebireeta, singa si poliisi, singa bino byonna tebibaawo. Twandisigadde emirimu gyaffe nga tukola, kati waliwo kigenda mu maaso. Abasajja ate balina obukofiira bali wansi. Ne batandikawo okulwana, ne batandise okulwana n'abapoliisi ne bajja ne bakola ki? Batandika okubakubawo ne babatwala abamu. Ate tulaba bano batugala tuggalewo amaduuka. Tetukitegeera naffe kyekikola ki kiriwo, bali mutugazaawo maduuka, tebaagala tusole. Kitiisa nsuubiza abaana Kampala basigale nga bakola emirimu gyabwe. Tukuta abantu 8 and they have been taken to Central Police. Right now the situation is very okay and the jam is moving very well.